Okay, tusanise okubalaba abassebo ne bannyabo buli omu gy'osinzira okuba ng'otuwakinga amannya abampita Simple olunaku olwaleero andina abakyala ababiri okuli Lian, Mama Yan kw'ossa ne Apple. Tuzze ate okuba nga twogera ku trading stories ezibaddewo mu week. Nyongera obbabuuzaako mmwe namwe n'abatuwakingira mu the USA, thank you so much. People watching us from London, thank you so much. Waliwo abatera tugamba nti videos zaffe always babeera bakola ne zibatwaliriza ku budde. So thank you so much. Please remember to subscribe, tap the bell, and of course share the video to as many people as you can. Story hapo neliani etambula mu mawulire ye story ya mwana muwala Queen Sheebah. Sheebah Karungi. Queen Sheebah over the weekend performing Easter weekend. She was booked to perform in 3 venues. Naye ya performing ku venue ewasigadde teyagenda. Ya performing ku Erowoka. Abantu bagamba nti Sheebah baba kusasudde sente. They don't see any reason whatsoever you cancel a show unless now you have a serious now Sheebah Karungi ngayita mu management ye bavudde ne baissuinga a statement, an official statement ku nsonga ebadde etambula mu mawulire okusobola okukuuma their image as simanyi bulungi bajja kuddamu ba compensating in any venue. Naye before we go to that mbadde nirabidde bane bakama baffe abatutekamu ssente Jolo Quality Properties bagamba nti otandika n'akakadde kamu n'ekitundu 1.5 n'ogenda waggulu osobola okufuna ettaka ate estates zaabwe ennungi, amasannyalaze weegali, amazzi weegali, ate nga neighborhood eri so much most welcoming. So kuba ku namba eri awo wansi omukyala yagenda gikwata ajja kunyonyola mu kimu ekyetaagisa then obeere nga bakubuukingira space okugenda okulambula. Naye kiba kyamakulu nnyo obozi okulambula n'otambula mu kaseera. Era bagamba nti bayinawo amayumba agawedde. Waliwo abantu abatagala bonaabona n'aba inginiya akina kuzungazunga n'abazimbi kubba seminti bagamba bayinawo ennyumba eziwedde nga gwe wekka gwagenda ogisookamu. So kubako essimu era omukyalo yajja bbanga akunnyonnyola ate osobola okuba ng'omanya. Naawe aguze polotiyo okuzimba tekukutiisa. Bagamba nti hardware weeri osobola okuba ng'ofuna ebizimbisibwa ne ku kibanja mpola. And of course we are also sponsored by Zaid Lighting Store. Abakugamba nti amataala gonna gonna ge weetaaze bagayina. Ettaala ly'omu kiyungu, ettaala lya mu bedroom, ettaala lya wabweru. Bayina amataala ga sola, bana esola yatabuseera. Abantu mukekereze ku masannyalaze jangu mu Zaid bakuwe solar lights ate obeere nga osuulumba. Bassebo ne bannabo tutandise. Sheebah Karungi abantu olwavudde ne babeera nga banyiivu nnyo. Ye ne management ye baissuinze a statement ku nsonga eyo. Beetonda statement naffe tugifunye katugikusomeremu. Bagamba to my Sheebaholic and catwalk management eno yabadde etondera ekifo kya catwalk gye babadde bamulinze. I sincerely apologize for not being able to appear last night at catwalk eno yagikola ku Monday after my first show at Aero Beach. I've been pushing through a lot lately and in that moment I had to make the difficult decision to pause and prioritize my health. This was not an easy choice, especially knowing the love and support you always show me and the trust my clients place in me. I'm truly grateful for each and every one of you. Now again, we are already working on rescheduling and a new date will be
communicated soon. Thank you for understanding, your patience, and for always standing with me. Please note that all updates regarding my upcoming show will only be communicated through my official platform. With love, Queen Sheebah Karungi. At Queen Sheebah Karungi get there before that I'm not going to come. Why do you issue after? No, then for about matulira bulungi like you hear togena kuna attack. Ate batugambye mbu. Kamina kabadde ka abana basoma. By the way, to be BBL, Sibirungi, so can BBL. Who are BBL? One of Gundi, they are two. BBL zina Gundi. Waliwo emu we bakwata fatisizo kati olamanze nti nina hips nene naye sina mabeere. Ne bakwata fatisiza hips ne bazijjayo ne baziteeka mu mabeere ne gagejja. That is one. Ne bamusiba okuteekamu agamasavu okugejja ewantu ewamu gwe wobadde olina insecurity yo. Side effect. Ate era kirina side effect. Jjukiragana amasavu. Ekyo we bakuteekamu yonna kyo fats tekirina. Olaba amasavu era bateekamu waliwo ebintu bye bakozesa bino ebiringa kati bye bateeka yes ebyo birina gundi n'amasavu because olaba bakuteekako essavu eno n'essavu eno. Remember amasavu gakola ki gameltinga ne gakola ki ne gaggwawo. That's why they also go back ne batandika okukola ki okubeera nti bakutereeza okitegeera. Amasavu nga umanyi like masavu Nena sometime gatuuka ne gakola ki ne gameltinga ng'olaba hip emu ekendedde endala eri nnene. Bakadibye mu balabe nani ne Nicki Minaj. So they go back and they reschedule appointments okulaba doctor waabwe to refill bulungi okulabika obulungi. So there's that masavu ne bya nkyagambye implants. Zo implants zo bakuteekamu kibeeranga ekiboolo. Obeeramu n'ekintu munda something artificial. If you want, yeah. So those are the two BBLs we have. So in Uganda, Uganda batandise nnyo check tanira. Twalabe ne Bad Black yakola BBL, Mami Deb yakola BBL. Ono Nampera yagina just ne reducing amabere gesinga ne mata mukisa agina ne baga reducing amuko. Never know. Now, Sheebah mu statement yasinze olwekira abantu olowooza nti kirabika BBL yalese obuzibu. Yagambye muleetero. Yagambye nti I had to make the difficult decision to pause and prioritize my health. Apo tekisoboka kuba nti Sheebah yabadde alwadde just oba musujja. Kisoboka okugamba. Okimanyi omuntu bw'akola ennyo kuba twamulabako ku Easter Sunday. Yali kukyengera mall. Ate bali bamutegeseemu ng'amuwerekeddeko da agent. Yali amuwerekeddeko yali da agent. Okitegeera? Yali amuwerekeddeko yali da agent. N'ogamba alina kikuba yeka for almost 3 to 4 hours. Then why do you book? If you're not able to do that, don't you come because money. Let me give you a scenario. Nga we wajjako once, n'ogamba n'obeerawo ko, then yataka n'ekkuba out of blue. Emibiri gy'abaana abayimbi gikoowa. Nga luli yali tabitako. Sheebah we yabeewa Jeff. N'akuba ebipande nga bulisho. N'ebeera nga bamutimbye mitiyana nga ne Kampala alina okubeerayo. Zombi azikola. Omanye wa Jeff Sheebah yalitakola nnyo. Yafunye naye. Nekyo oyinza okirowoozaako nti alabika yafunye ssente. Naye kambuuze gwe olowooza abantu baavudde ku kyokugamba nti kirabika BBL yabadde atuse. Anti olaba ne ku performance ya Aero Beach tewagira yali afosinga bufosi. Si mu bubi. Shebaholics temwatakinga. Waliwo omuntu omu yagambye. Si mu bubi. Nti oba kirabika yazzeemu okukozesa but she's a mother, she's still breastfeeding. I don't need When you breastfeed? Yeah. She's not. That kid is old enough. We want yagwa yani nga yonka pake ni akina.
Omwana wange alina 2.5 tanaweza nesa. But even stage performance, olaba Sheebah, no wabeera ng'ali ku stage, she doesn't even use a lot of energy. She doesn't have to prove what she again. Are you for real? But no, Sheebah uses a lot of energy. She does. As simple. Olaba. Simple. Sheebah uses a lot of energy. Performance that Sheebah is enaku zino. She does. Hey. Akuze 40 years and plus. She's not 40. Late 30s maker. Sheebah like alinga mu myaka 35. Nawe nedda. Tuleke. Anonye wano. Sha, 35 nati ne Google erimba ezo system. Ati Google kyoteekamu kye bakuwa. Kyoteekamu kye bakuwa. Njateekamu nti ndi wa 2015. Sheebah kyemmanyi kiri kimu nti tasinga mukulu. She's 36 years. Waba mukyalo. Yena yangu okujja mu kampani. No, nze Sheebah gwemmanyi because I saw her kubadda. Zino bazze bateddewo Gino bituufu. Wabanga alina ebyo bituufu. Nze bali bayinanga mu 34. Performance, you know. So basically when she comes on stage, yera bino byabeera akola kukwata ku mibiri. Bino byasimanga nyenga biri. Can you manage it? I can do that. Can you do performance? Don't worry. Sheebah when she came on yaja neyekwata ku mabeere nakwata kabina bwati. Olugendo lumuluma. Yasinga. Sheebah yasindika tebamusa. Society yagikozesa. Tata baby yali eri nga yeetondera mukazi. Ate magogo. Magogo ebiseera yaliyo. Maraba yapasente 1 billion. Magogo abadde mu picture self for quite some time. Yeah, magogo ya pounds. Sente zokolo luyimba lwa gundi Afukoni. Sheebah pia pounds. Ati gwe tulinanga omugole. Ono mukadde. Wama stage performance ogiraba. Don't worry, she's boring. I know performing nga waliwo by the way fan mulekera okukwata essimu ne museeka magulu gawe. Yeah. It is Kale very kirungi. yafuta essimu y'omufana mugamba nti gwe oddamu okuteeka essimu mu magulu ngenda gikasuka. N'amaana agibudde. It was very nice by the way Sheebah. Okuba nti wamwadde another chance. Ate awo yenwaji. Winini waji waliwo akalala ke bakutte wali winini waji. Nakalabaako. Namugamba. Kale kanneebanga okwate. Naye wonna amalirizo ŋŋambe enveeyo. Naye nga bannange all in all, Sheebah waba yavuddeyo n'awa gundi ye, n'awa official notes ye, n'abagamba mbu tadifente tulowooza nnyo ku bya BBL. Omuntu agenda okukola BBL simple, nga yakoze notes ze ezimala. Nti waliwo side effects n'ezitali side effects. Abantu abo bakoowa. Ekirala liyane apples I think. It's better artists. Mulekera okukwata emirimu emingi. Yes. Ekyo kye mwandiyogedde. Naye ne mutakuliriza BBL. You guys nsonga Jeff yaliwo okumonitalinga ati eriwo naye sawakuzaala mwana muwala. So the money has to be there. Already she has a baby girl. Kwachi abera yagala mwana muwala. Already I know mwana omulala omukulu. Baba muwala muto. Yazala nga 12. Mwizo bera by the way. Nga Sheebah ali lubuto. Yes. Yabudde okukwama ku stage yabudde. Yabadde awanda. Mwate mwamulabye. Yabadde awanda. Ngarena kakayemba akabisibise. Ne olaba. Sheebah Karungi kaka tugambe nti okuliridde mu myaka bebe gaalo lekera okwata
koshes zotasobola. If you know that, okay, nkuliridde. Kale Cynthia omutayina mmeka. Ati zonna yazikubye wano ku gundi ku enaggulu. Yabadde ne live band Sheebah. I mean Cindy. Yabadde ne naggulu ku live band yiye. Yategedde nti ekyo kyensobola n'akikwata. Okimanyi ku Sheebah ne Cindy? Sheebah yayiye obuyinja. Performing bafanire. Yes, because I found yakuseera wano ngamba kubira ati the last moment nembaga mumanyi sigena twakumanyira bannange munatusonyiwa program wetu weweddolyo olunaku olwaleero Sheebah mumusonyiwe abaakosebwa yabadde ayina ekizibu kye nga ye tulekerawo okunguliza BBL gwe wenna akunguliza nawe funa sente ogikole oba olowooza yalayisifuna sente Mama Sheebah, I pray for you we don't have insecurity. I pray for you baby girl for quick recovery. Let these guys balowooza kye balowooza naye I feel for you nti n'omutwe gwali gukuluma ate I feel you're pregnant because you want to have a baby girl. Agenda muzaala mwana mwera basawo ne banyawo musule bulungi.